abadde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Okoth Ochora akoze ekyafaayo bw'awaddeyo obuyinza mu butongole eri omumyuka we Major General Tumusiime Kasigaze nga kino akikoze oluvannyuma lw'ekisanja ky'okuggwako. Omukolo guno oguyindidde mu kisenge ekiteesezebwamu ku kitebe kya poliisi Naggulo nga gwetabiddwako abakulu mu poliisi abatula akakiiko akawabuze aka Police Advisory Committee n'aka Police Council. Ekisanja Ochora kyamazeeko akibaddeko emyaka 6 nga yakitandika mu mwaka ogwa 2018 ng'adda mu bigere bye yaliko General Kale Kayihura nga bw'abadde ayanja ensonga eno. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeezezza nti Major General Kasigaze wakutandika emirimu gy'amangu ddala. Bw'abadde awaayo obuyinza Afande Ochora ayogedde ku gyenvudde we mu poliisi okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2018 President Museveni lwe yamulonda ku ky'omuduumizi wa poliisi y'eggwanga. January this year, I made a service record of 36 years in the Uganda Police Force, having joined the institution on the 2nd of January 1988. And I think we reported in the Abade. Abade and US here. Most of them have our ancestors. They joined our ancestors. Within this period, which was climaxed by my appointment as IG, I was particularly fortunate to have served as a DIG, Director of Special Duties, although there was no such, it was just the AIGP Special Duties, but my boss made me to believe that I was a director. Now I express my deep personal appreciation and gratitude to the President of the Republic of Uganda and the Commander-in-Chief of the Armed Forces for appointing and entrusting me with the leadership of this great institution. Ayogedde ku buvunaanyizibwa bw'atambuzza mu bbanga ery'emyaka 6 gy'amaze ng'aduumira poliisi ne yeebaza obuyambi bwonna obumuweereddwa okuva mu bakozi banne President Museveni kw'ossa n'abakungu mu minisitule ez'enjawulo. When I took over the steering of affairs of this great institution, at about this time, exactly 6 years ago, the task was clear: professionalizing and rebuilding the image of the institution, anchoring on teamwork, support and guidance from HE the President, the Ministry of Internal Affairs. We were able to register numerous achievements in policy, as well as creating a general atmosphere of calmness, togetherness, and a sense of belonging we are witnessing today. Agamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January omwaka guno yawandiikira minisita w'ensonga z'omunda n'akakiiko ka poliisi ng'asaba awumulo olw'ensonga ez'enjawulo ezeetaagisa ye ng'omuntu nga musanyufu okuba nti awaddeyo obuyinza kw'ossa n'alipoota y'ebyo by'akoze ng'omuduumizi wa poliisi y'eggwanga. The 3rd of January this year, I wrote to the Honorable Minister of Internal Affairs, who's the chairman of Police Authority, requesting to conclude my tour of duty due to personal and domestic issues that require my personal attention. You are aware of what issues I have now, personal issues. I am delighted to be standing before you, not standing, sitting now, before you this day to give my stewardship report and hand over leadership of this great institution to the new IGP. Asiimye abo bonna abaweerereza mu bitongole by'ebyokwerinda n'abo abannyuka olw'emirimu emirungi kw'ossa n'abakulu mu minisitule y'ensonga z'omunda olw'okumulungamyanga entakira. I also want to deeply thank the Uganda Police Authority under the able leadership of the Honorable Minister of Internal Affairs for its skillful efforts in supervising and guiding the police management over the past 6 years. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.